Mu Desemba w'omwaka guno gigenda kubeera giweze emyaka 40 bukyanga gavumenti yaliko mu mwaka gwe-83 efiirwa Army Chief of Staff Major General David Oyite Ojok eyali ow'amaanyi ennyo mu kulwanyisa gavumenti ya Amin emyaka gy'ensanvu. Timothy Kalyegira yawandiika ku nkolagana ya David Oyite Ojok ssaako ne Idi Amin era ng'emboozi eno yayita mu Daily Monitor wa Desemba ng'ennaku mwezi 14 mwaka gwa 2013 era nga mu mboozi eno yalaga engeri Idi Amin gye yawunamu okubeera ng'attibwa David Oyite Ojok. Ng'abamagye abalala bonna mu myaka gy'enkaaga mu Uganda Army, Oyite Ojok naye yali ayogera ennimi ez'enjawulo era nga muze yali ayogera mwe mwali n'olulimi olunubbi nga kye kimu ne Tito Okello eyaliko Army Commander ssaako oluvannyuma yafuuka pulezidenti ssaako ne Brigadier Pierre Okoya. Ate ye musajja mukulu Idi Amin naye yali ayogerera ddala bulungi ennimi ez'enjawulo omwali oluluwo ssaako n'olulango. Idi Amin ssaako n'Oyite Ojok baali ba mukwano era nga buli omu awamu n'ekitiibwa mu magye. Wabula oluvannyuma bano baafunamu obutakkaanya ne kireetera n'okwagala okwetta. Amin ssaako n'Oyite Ojok baali bamanyikiddwa nnyo mu magye era nga kigambibwa nti Amin teyali muntu alaga ennyo omululu gw'obukulembeze era nga bwe bamwongera eddala oba obutamwongera nga tateekawo kibeerabeera ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Ate ku ludda olulala Oyite Ojok yali yeeyagaliza nnyo ono nga n'okukiraga akiraga nti ayagala ne ssekwagala yenna okubeera omukulu w'amagye wabula ng'ate alabira ddala nga Amin y'ayinza okumulemesa okutuuka ku kifo kino era kino kyamuleetera n'okubeera ng'ayagala okulaga Pulezidenti Milton Obote nti ye Ojok omusajja mulungi nnyo wabula Idi Amin musajja mubi nnyo atasaanye kubeera nga yeesigibwa kuba ayinza n'okufuukira obukulembeze bw'Obote ekizibu. Kyokka ye Pulezidenti Obote kino yali takiraba era nga musajja mukulu Idi Amin tamulabamu kabi konna. Omulundi gumu mu myaka gy'enkaaga Oyite Ojok nga yali Lieutenant Kana akaddaako yatwala alipoota eri Pulezidenti Obote ng'amukakasa nga Idi Amin bw'alina enteekateeka okumuwamba. Kino kyajja Obote enviiri ku mutwe era bw'atyo n'abuuza Oyite Ojok amwe ku magezi ki ky'aba akola. Oyite Ojok yamwanukula n'amutegeeza nti ebyo bindekere era Ojok mu kufumba omutwe yatetenkanya kulaba ngeri gye bakwatamu Idi Amin kumuggalira. General Amin yakitegeerako era bw'atyo ne yeevuga n'atwala ku ofiisi ya Pulezidenti Obote ku Parliament Building mu Kampala nga yali ayambadde ebyambalo by'ekinnamagye ng'akutte ne pisito 2. Ono okugendayo yali agenze kakasa Pulezidenti Milton Obote amukakasa nti ebimwogerwako tebyali bituufu. Ezimu ku nteekateeka Oyite Ojok ze yakola okubeera ng'aggalira Idi Amin tugenda ziraba mu bulambulukufu mu mboozi yaffe eddako ekwata ku kuttibwa kwa Brigadier Okoya. Wabula Oyite Ojok bw'alemererwa enteekateeka zonna ze yali akoze okubeera ng'asibya Idi Amin ssaako n'okumugobya ku buduumizi bw'amagye, pulaani endala gye yakola kwe kubeera nti Idi Amin amumiza mu kkamusu. Era mu masekkati ga Desemba 1997 Oyite Ojok kwe kubeera nti lwe yateekateeka okusindika Idi Amin e Kaganga. Ekiro kimu mu mwezi ogwo Oyite Ojok yakwata emmotoka ekika kya Mercedes-Benz nga ya kiragala omukwafu oba muyite Dark Green n'ayolekera ku Barracks ey'emalire. Ono yalondamu abamu ku bannamagye abaali bakyali mu lanka eza wansi nga kuno kwaliko Private John Odong ono nga yali mu Kyoli, Private John Mukuba ono nga yali mu Nyankole, Private Peter Abako ono nga yali mu Lango, Private Isaac Bakka nga mu Lugubala, Private James Katwesijo mu Nyankole ssaako n'abalala. Oyite Ojok yakwata Bakka ssaako n'Abako n'abateeka okuliraana main gate ya University y'e Makerere. Ate Mukuba n'Odongo n'abatwala e Bulange, Katwesijo n'abalala n'abateeka okuliraana Uganda Bookshop ku luguudo lw'Abalintuma. Oyite Ojok bano yabategeeza nti we balaba emmotoka ekika kya Peugeot 430 nga ya cream nga kuliko radio military antennas 2 bagisindirira amasasi. Bano we bayimirira okubeera nga balinda emmotoka eyo, Bakka yabuuza Abako obanga emmotoka ddala mbutuufu gye babagambye okulinda si ey'omuduumizi w'amagye Major General Idi Amin. Abako ono yamuddamu n'amutegeeza nti naye obwedda yeebuuza ekibuuzo kye kimu kubanga mu Uganda yonna emmotoka gye bamanyi efaanana bw'etyo y'ey'omukulu Amin. Bakka era n'abuuza lwaki Oyite Ojok ayagala okutta Amin era lwaki ayagala kukozesa bo okukola ekikolwa ekitali mu mateeka. Era Bakka n'ategeeza Abako nti awulira ekikolwa ekyo tebaali kikoze. Era n'ajjukiza Abako ekyatuuka ku kaputeni guweddeko ssaako ne Lieutenant Kasula abaali bavunaanibwa okutta Okoya engeri gye baatulugunyizibwamu. Nga bakyagenda maaso n'okuwayawayamu ku nsonga eno,
Emmotoka gye babagambye okulinda ekika kya Peugeot eya cream eya bina 3 ng'eriko antennas 2 n'etuuka. Era eno nga yali ku luguudo lwa Makerere okudda Nankulabye, era ng'obudde obwo zaali ssaawa 8 ogw'ekiro. Mu mmotoka muno mwali Oyite Amin nga yali yekka awataali muntu yenna amukuuma. Amin yalaba ab'amagye bano ababiri, era bw'atyo n'ayimiriza emmotoka ye n'ababuuza kye bakola okuliraana yunivasite. Bakka naye yamutegeeza nti obwedda beebuuza ekibuuzo kye kimu mu ssaawa eziwera ze bamaze nga bayimiridde abo ekiro ekyo. Era Amin yaggulawo oluggi lw'emabega mu mmotoka ye, n'abavuga nga bano bwe bamunnyonnyola engeri Oyite Ojok gy'abadde abalagiddemu okumutirimbula. Idi Amin bano bwe basindika mu liivu ya nnaku 14, era ng'akadde ako Oyite Ojok bwe yategeerera nti enteekateeka ze ez'okutirimbula Amin zigudde butaka, era nga tewali kye yali ayinza kukolera bannamagye bano be yali aleese okukola omulimu ogwo, kuba Idi Amin ye yali akulira amagye. Bino byongera okulaga Oyite Ojok nti teyali musajja mwangu, ng'abasinga bwe baali bamulaba nti muntu w'abantu naddala ng'ali mu lujjudde. Era ng'Oyite Ojok y'omu ku baali emabegawo okwagala okukwata Idi Amin mu January 1971 mu kaseera nga President Milton Obote ali mu Commonwealth mu Singapore. Era ng'olunaku amagye lwe gaawamba gavumenti ng'ennakusomeza 25 January 1971, Oyite Ojok yali ku kizimbe kya Paalamenti. Era ng'ono yawonera watono nnyo okubeera ng'akwatibwa. Okumanya Oyite Ojok yali atibwa bangi, ne munnamagye wa Israel yali yasindikibwa wano mu ggwanga Kano Baruch Baliv yabuuza ab'amagye abaali bawulirira mu Amin obanga Oyite Ojok akwatiddwa oba attiddwa. Bano bwe baamuddamu ne bamutegeeza nti tannakwatibwa era tebamanyi waali. Munnamagye ono wa Israel n'abategeeza nti okuwamba gavumenti tekunnaggwa, kubanga Oyite Ojok w'amaanyi era mutendeke bulungi, asobola okubasuuza gavumenti gye balowooza nti bawambye. Mu mboozi yaffe eddako tugenda kulaga enfa ya Brigadier Okoya n'engeri Oyite Ojok gy'agambibwa okuba nti alina akakwate ku nfa ya Brigadier Okoya.